Sebo eno show joliko je tulimu bali mukutulaba ya entertainment. Okayimba kikogendo oyimba nga mazo twala basi onokuba amatali onozine kitagulira ogenda kola otya soko tuyimbire muko katugeze muwangudde basi bajiba kwasiza yimba muko sanyi tulabe ejeria Suzani welitagoba teridda ejeria Suzani welitagoba teridda Suzani welitagoba teridda Owino mujitwala basi yafe Owino abantu abali ku Soul TV bakakase nti basi mujja jitwala bajjaji batwalako tewali asobola tukuba tewali asobola eno Owino ya mantu ino ovubuka buto ogalaba ka 37 kana kasufu oja kakasa wano ataba ku Soul TV tuli wano ko MTN Omondi Stadium era ngo mpira ogenda kubeera wano ekikopo bakita Sevo Cup ngo lunako olwalero finals wezigenda okubeera abagenyi abakulu bona bategeddeko waliwo abagenyi abagenda okubanga bava mu State House team chairman omukulu Nuwajira Michael Toyota twali naye ku Sunday nga Soul Media ejaguze emyaka 8 yaliwo ne timu ye yonna ba minister abaka ba parliament abakulembeze b'obutale wano mu Kampala n'emirano bona bagenda kubeera wano era ngo lunako olwalero kigenda okubanga kigenda kuggwa leero omuwanguzi we tunaviira wano nga mumutegedde nga bamuwadde basi eye ate owokubiri nga bamuwadde costa abakulembera team MK yes nengera afande tabori of course them Susan Tushaba bagenzo kuranga balambula bagenzo kuranga batunula kuba lenzo kuranga nga clients tugenda moja pen tugenda musoka tugenda muchekero tugenda mugwaje tugenda mugwaje fera baba atugenda mu final ya Sevo Cup bawagizi batandise okubanga batuuka wetwogerera ng'ogwa abakyala gugwa amaze okubanga gugwa kati ogenda okubanga guddako gwe mupiira ogw'abaami gwe gugenda okubanga gubeerawo olunaku olwaleero era ng'enteekateeka zonna nga bwe nkugambye tugenda kubanga tuzibalagana naye mu kiseera kino sofa yeeyo embeera eriwo mu kiseera kino njagala kutegeeza nti embeera eno eriwo abawagizi bo essanyu balina lingi nga bw'olaba ekigenda wano mu maaso simanyi oba nsobola okugamba nti ono ayimbeyo akayimba naye mbadde njagala lesikuddayo omukulu soko jo wano obuzeeko ku bantu soko tubuze kwatula ku abali ku Soul TV mbalamusiza mudeba neko timu kyeya mwami twalindedda amanya go gwana tumusime Brian gemanyo ku Brian ovuddewa geva Bugolobi market Bugolobi market ekikopo mukitwala oba Owino ekibatwalako Owino tesobola namanya wekinalaga kuba Bugolobi market ifa abalina parking bus we no parking leka naawe sikulimba Bugolobi market bus esobola okuparkinga ate nekoza nobwezi ba bus meka zituukawo nawe Owino tebalina parking kakasa byegamba 10 ku 10 manager wuno wano Bugolobi ti manager ugambo ndi bulungi Sebo manager tuli ku Soul TV basi mugitwala basi tulina okugitwala oba Owino ayagala oba teyagala kiki ekiraga mugenda gitwala Bugolobi tuvudde mu mbeera tuyise mu mbeera y'okunyomerezebwa olw'embeera gye tulimu gye tukoleramu emirimu gyaffe ntufaanana y'Akatale kaffe obungi bw'abasuubuzi be tulina so nga buli omu atunyooma naye era tuzze tuyitawo mu mbeera ey'okuba nti tunyoomebwa omupiira ogwatufunye tukyalenginga ennyo gwe mupiira ogwalufula balowooza nti lufula ejja kuba y'amaanyi kuffe naye twakozesa ekitwale tulina okukozesa lufula nemaliriza nga ate empisa zigiwanduddemu ngeresa abasambi abaali batakkirizibwa abaali abasupa ne bajja mu liigi ekiraga nti baatutya era twamaliza tubawangudde kuba twabawaabira nga balina etteeka lye bamenye ne tuba nga twabawangula ate n'omupiira gwe twaddamu okusamba nabo era ne tubawangula so ne tuyitawo ne tugenda ku semi final tugenda moja pen tugenda musoka tugenda muchekero tugenda mugwaje tugenda mugwaje fera baba atugenda mu final ya Sevo Cup nyini bamasuku muno nesenga tumbi twongera okwaniriza omukulembeze waffe owobesaleke Bugolobi market tiimu chairman yasobola madde chairman atuuse akaluka chairman nange tiimu chairman omukunzi wake amaze okutuuka chairman Toyota amaze okuba ng'ayingirawo baba esanyu lyalina chairman Toyota is in the house is in the house yes amaze okuyingira ayingirawo is in the house naye omusuma yere wali basi wakalega wino omubuuze basi yamala ompira
n'omwana alina ne mayinja Farouk. Yes, Farouk bamaze kumuwa yellow card baabulabira musita afunye yellow card ibanaga mani agafaanaga inda team 5 mandate omwali ekiriwo nekika ebuli omakuta kapira Owino Grace n'aleeta omupiira nga muwanvu ne bagujjawo mutyaba Sulaiman ne gujja makati g'ekisaawe Owino Farouk n'agutomera nga guvaawo ne gujja Ombukoolo Mugaru David Jaina n'abekako Kisitu Charles number 8 n'asonseka kakano wano kampinga obulamu bw'enseenene ke kalina endiba Kisitu n'anyika wano Fulupo bananyonyako Ombukoolo Grace eyetandise ne 5 kakati asigaze kakofira kabulaka bimutabuseeko atulina wansi atudde ne wansi alinga nga ali ku mpiso free kick no tubadde kibakuya free kick wano Natamla nakuba penalty wano Juma akubye penalty ng'obulamu bwe era semere ng'obulamu Messi Neja asiimwe Natamla Kibo 2 3 4 5 6 7 nakuba bagikutte Bawangudde bikwerawo Bugolobi they are the champions. Bugolobi they are champions. Bugolobi they are champions. Bugolobi they are champions. Twebaza abantu bonna ababaddewo ku lwa Sevo Cup kuva lwe twatandika namwe ab'amawulire mpaka leero tukomekereza mu ddembe. Neebaza bonna abataddemu obudde, abataddemu ssente, abataddemu kyonna kye basobodde kuba nti tournament ewedde bulungi, ttiimu neewangula nga tewali musaayi oguyise, ng'abantu bonna bali mu ssanyu. So kino kibadde kyakutandika, tusuubira abantu balina kye bayizeemu kubanga kati tulaba nti ttiimu ewangudde efunye baasi ey'abasajja ey'abakyala efunye costa. Eyo motivation nti tugenda kutandikira okwo. Ekisooka ffe omulimu gwaffe nga team chairman kuzuula bitone ebiri mu baana abo abayimbi ate n'ab'emizannyo. So kati tulina kye tulabyemu nti abaana kati levo kuva lwe twatandika mwezi gumu ne leero ebintu bikyuse, waliwo enkulaakulana y'amaanyi mu mupiira. Abaana balaze discipline okikyokka kyakuyiga nti bategedde nti guno omuzannyo ate basobola okufunamu kubanga ttiimu efunyemu baasi, ekyo kyokka kirungi. Vice President was invited as the guest of honor and he delegated the Executive Director KCCA to represent her, and she sent a message of congratulations to the market fraternity and congratulated them on giving great leadership to the city, not only in commerce but also in sports and entertainment. She encouraged them to role model for other cities on this kind of activities so that our nation grows up and develops not only in commerce but also in entertainment and in sports. We as KCCA are very grateful
that the leadership that came into the markets have taken it on strongly, and that the presidential directives that gave the local man, the wananchi leadership of the market is being recognized. So that's why we are here, and we really congratulate team chairman and everybody who has supported Sevo Cup for the good work they have done. Mbebaza nnyo abakulembeze bannange, sijja kwogera bingi, mwebale nnyo okwagala Sevo bannange. Kino tekibadde kyangu era tekibadde kyangu n'akatono, naye abantu bano bwe nabagamba nti tusambe Sevo ne bagamba nti tulina okumusamba kubanga yatutuusiza we tuli. Obutale yabutereeza, yabuzizza mu banaku, nga lwaki tetumwebaza? Ekikopo kino muyinza okwebuuza nti emyaka president gyakulembedde lwaki tekibaddeewo? Ffe bagamba nti etasiima ebula akola ki? Ebula ajuwa. Twayagala tusiime president ebyo ebirungi byatukoledde nga tukyali balamu. Obutale tubonyaabonya emyaka 40 nga tubonyabonyesebwa bagagga abaabufuula obwabwe, naye president bwe yamanya nti tubonaabona, ndowooza kati tuli birthday yaffe emyaka 2 nga tuli mu butale, nga tweyagala, tunywa bulungi, nga tulya bulungi. Nebaza akakiiko ka Sevo akategesi, mwebale kutegeka Sevo, ate nebaza team chairman. Ffe bwe twafuna ekirowoozo kino twasigala tugamba bannange tunaamalako, naye eky'omukisa omulungi tuba tuli mu birthday eya standby generator MK, n'agamba nti azze kulaba ng'atumbula talent ez'abaana abali abayimbi ate na abasamba omupiira. Twadduka Buddusi ne tugende wa Mwami Toyota ne tumuguza ekintu kyaffe, yakigula nnyo era n'agamba nja kubateekamu ensimbi. Era tumwebaza bannange, omupiira guno saagala oli abalimbe nti babawa ssente billion and billions of money. Omwami oyo team chairman yatutaddemu buli kimu. Era tumwebaza team chairman, tukwebaza nnyo. Ate bwe tudda ku madamu waffe Dorothy Kisaka, bamulekere Kampala yagisobola eka bw'ati. Oyo yagamba nti nze ndi tekiniko, ebyobufuzi sibigendamu nnyo, nja kubawa ebisaawe bya bwereere, nja kubawa ambulance za bwereere. Era maama tukwebaza kubanga kyonna okikoze. Ambulance abaana baffe bonna badde basambira, yatuwa ebisaawe ebiri eyo mu 15, so tubadde tusambira we twagala. Omulala gwe njagala okusiima bannange, bino ebikopo bye mulabye, mwami Damulira. Omwami oyo yagamba nti nedda nina okukola ekyo kijja mu mukama wange kubanga ye command in chief, era naye n'atuwa ebikopo nga ddala brandi ya Sevo. Mwali mubirabeeko, mubadde mubiraba mu premier, kati biri wano e Uganda, Kampala. Bannaye tumwebaza nnyo, webale nnyo Sevo, webale okulaba nti ekintu kyewasuubiza okituukiriza ate nga ddala kifaanana Sevo ng'erinnya lye. Bannange tebibadde byangu nga bwe mumanyi nti Kampala okusambisa abantu Sevo n'ekisaawe ne kijjula. Kino kibalaga ki? Nti omusajja bamulina ku mutima, ebyali bibanyigiriza yabitereeza. Kati essaawa zino mu butale abantu barandi road, obuduuka yabubagabidde, omwavu n'amuleka mu katale, omugaga n'afuluma. Ekirala baagala ki? Akalulu ka Museveni nga sikawulira. Muzeeyi oye! Muzeeyi oye! Abeerewo! Abaana bange mu katale bagamba nti tujja kumutiikinga mpaka bw'alifa, naye ne tuddamu ne tumugaale tumusaba nti bw'ali bakooye aleke nejje n'akwatemu MK. So tubeebaza nnyo, mwebale nnyo abatutaddemu ensimbi, era katuwulirize team chairman byatugamba kubanga bambi team chairman otubeereddeko nnyo. Mbadde nsaba ba chairman bannange, bannaye
katukamirire abantu bano tubeebaze okutubeererawo abantu abasatu tiimu chairman Madam Bete Kisaka ne General Damulira mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abongere obuwangazi.